Kadde obulyeyo mu kinaana bwe bwakatokomoka mu kizimbe ky'ekibina eky'abayizi mu gombolola ya Naporokocho Mobile Bank Center nga n'ekizimbe kino kuliko waterekerwa ebikozesebwa zi woofiisi omukolerwa emirimu abasomesa. Wabula nga mu kiseera kino kigangalame mu nsiko yadde nga mulimu entebe zituulwako wamu n'embaawo okusomerwa. Kabuyonjo enzimba obulungi ku mutindo wamu n'ekisaawe ky'omupiira omuzannyirwa abaana n'obyalekebwawo ttayo. Wabula oluvannyuma amangu ddala ng'ekizimbe kino kyakaggulwawo, ab'ekitongole kya Uganda Wild bajja ne bagoba essomero lino mu kitundu kino nga bagamba nti ettaka kwe lyazimbibwa lya kitongole kya bisolo. Up to now, children are reducing because of parents migrated to far places. Some of them go to Kenya, some of them go near to Naporokocho district because we don't have land for the community. When the children come to learn from the bush like this, the children forget it, the education, and it's better to go back to the Naporokocho because they are attracting the children. That classes attracting the children to come back to the school. Lyonongole John omuyima wa Abeke mu Naporokocho era agattako nti yasindikirizibwa okuva we yali asomeseza abaana b'eggwanga ku bigambibwa nti essomero yali yalizimba ttaka lya ddundiro lya bisolo. The UA came and take me to the barracks and I was arrested 6 hours. From that time up to now, the UA captured that place and can say don't try again to come to the school. Wabula bano nabo bagamba nti ettaka lino lyabwe era tebasobola kulivaako oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddeneko nga n'ab'akakiiko akakwasibwa eby'ettaka mu kitundu ky'e Karamoja bakimanyi nti lyabwe so si lya bya bisolo. Now it's becoming complex because we have also got reports that even where they are intending to evict them. I think there are just a few processes that so we cannot continue injecting any further resources. Kino kikosezza nnyo abantu mu kitundu era bangi tebalina ttaka ddimu kwe bagenda kulimira mmere era nga basinga obungi mu kiseera kino beerya nkuta za mimwa. We have lost approximately about 82 million shillings, more than what had been expected to cost. These people, when they say when a service is extended to them, we are exposing them the more. So when they saw the structure being put there, they say when the children goes there, we are now exposed to them more. Abek Center omulimu gwayo omukulu kusamanyi mu byanjigiriza wamu n'okulwanyisa obutamanya mu baana b'eggwanga naddala nga bakyali bato mu kiseera nga beeteekerateekera okugenda mu masomero ga gavumenti. First one way enrollment reached that 127 because they realized that Abek is very near. Buli nsimbi ezoonoonebwa zikosa kinene ku byenfuna by'eggwanga era wamu n'ezitokomoka tekikoma ku ekyo wamu biziŋŋamya n'ebyenjigiriza wamu n'okulemesa ebyenjigiriza mu ggwanga. Bo ab'ekitongole ekyobwanakyewa ba Save the Children Uganda bagamba nti kino kimalamu nnyo amaanyi naddala mu kiseera ng'abadde beeteekateeka okugenda mu maaso n'okuyitimuza ebyenjigiriza mu kitundu ky'e Karamoja. Disappointing and demoralizing because at the end of the day you have got an accountability to make, both the children who are the beneficiaries and also the donors who have given these resources. District ya Amudat yokka ina amasomero ga gavumenti 11 era nga ly'abatuuze wamu n'amalala 11 agali mu nkola ya Abek agayambye nnyo okubangula abaana b'eggwanga mu nteekateeka okulaba nga babatwala ate okwegatta ku masomero ga gavumenti.